Okuva omwaka oguwedde poliisi ngeri wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe ez'erinnyegere mu bivulu ssaako kulemesa okuyimba Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine. Ekyakasembayo kyekyenkomerera ya ssabbiiti ewedde mu disitulikiti y'Ejjinja ssaako okumulemesa okugenda okusaba wadde nga poliisi terina nsonga ya nkalakkalira emukugira kuyimba yadde okutambula ng'omuntu omulala. From shows, Madam Speaker, I am not allowed to even attend church. On the 9th of this month, I was supposed to attend Mass in Kangulumira, but Madam Speaker, the congregation was tear-gassed, and the reason was because I was in that Mass. This Sunday, on the 16th, I was supposed to attend Mass in Lugazi, but the church was surrounded by police and people beaten up. I did not attend that Mass. Kuno Bobi Wine nga mubaka wa Kyaddondo East kwasinzidde naye kubira endulu era olukikole gwangu lukulu nayagala Palamenti emutaase ku poliisi emufukidde ekyambika. In October, the Uganda Police Force has made it a habit to sabotage my music concerts. In October last year, 5 of my concerts were stopped. Now this year in October, I organized a concert in Nambole Stadium, but it was stopped by the police for a reason that has not been given yet. Ono ategeeza nti ng'omubaka wa Palamenti omulala yenna naye alina omulimu ogumubeezaawo ng'omuntu ssaako balabirira kyokka poliisi weetuuse yandimujja omugaati mu kamwa. Honorable members, just like some of you who are doctors, lawyers, pastoralists and teachers outside this house, I'm also a musician, and that is how my family survives. And indeed, through that trade, right, Honorable Speaker and Honorable colleagues, I employ hundreds of Ugandans. Hope and prayer that this Honorable Parliament can rein in on the police and all security organs to stop abusing the laws of this land with reckless abandon. Omukuza olukikole gwangu olukulu Rebecca Kadaga ku bigambo bya Bobi Wine kwasinzidde n'alagira minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda General Eritu Mwine annyonnyole kyokka ono ategeezezza nga bwe yalabula edda Bobi Wine oba anaasobola okukwasaganya okuyimba n'ebyobufuzi wabula bino ababaka tebamukkiriza kubimalayo ne bamubakira. When he came to Parliament as a musician, I had a discussion with him in the lobby there, and I asked him a question. How will you balance your music from the politics? And all I can say, point of order, all I can say, order. Kadaga ono amutegeezezza ng'obubaka bwa Palamenti bwe kitategeeza kusuulawo mirimu gye babeezaawo. And also, members, the form we signed when we are being nominated does not say that if you are a dancer, stop dancing. If you are a teacher, stop teaching. No. No, please address the violation of his right to Article 40. Tumwine ategeeza nga poliisi okulemesa Bobi Wine ebivulu bye bwe buli obwonvu n'obuddo obw'emirimu. If you allow me to continue, I will say these are occupational hazards. Kino tekisanyusizza Kadaga era bw'asinzidde n'alagira Ssaabaminisita gy'ategeeze Palamenti oba kakwate ka gavumenti okulemesa ebivulu bino. I think the minister thinks this is a joke. So I want to ask the Prime Minister to come and tell us whether the state does not allow Honorable Kyagulanyi to conduct his business. Prime Minister. Kyagulanyi ategeezezza nti kikwasa ennaku gavumenti bw'eba erina baminisita ab'ekikanga kino abasiga ekifaananyi eky'obukyayi eri abantu be baweereza. Ye Minister wa Security bw'awulira nga abapoliisi bafuye tiyagaasi mu bantu abali mu kusoma emisa n'ajjawo n'akuba obulati mu Parliament kyewuunyisa kiswaza naye kyongera okulaga gwanga kiri tulina n'abaminisita ki be tulina. So oyo minisita tanneewuunyisa kubanga ye bw'atyo bw'ali ensonga bw'atyo bw'aziraba aziraba mu layini emu ate ffe tuziraba mu layini meka bbiri. Kale no tugende maaso nga tukkirizaamu ng'eggwanga.